Abantu ba mu Scotland enkoko bazikutte emimwa ne boolekera ebifo ebirondebwamu okuba akalwa akasalawo oba basigala nga bakulemberwa Bungereza oba nedda. Ebifo 2006 birondeddwamu abantu abakunukkiriza obukadde 4.5 abeewandisa mu kulonda kwa leero okw'ebyafaayo. Naye abasinga obungi balabiddwa nga bali ku bunkenke kuba buli luuyi kyokka nga kwekengerwa lunnaalwo. Scotland ne Bungereza bamaze emyaka 37 nga bali wamu okuviira ddala mu mwaka gwa 1707 abaali abakulembeze ab'ensikirano mu mawanga gombi okutta omukago. Ku mikutu gy'ebyempuliziganya egya internet abatawagira Scotland kwetongola ezimu ku nsonga zibawa mulimu okutya nti Scotland yandidde emabega mu buli kimu so nga ate bagamba nti kye kiseera beddukanyiza ensonga zaabwe. Okulonda kubadde kugenda mu maaso nga ne kakuyega agenda mu maaso okutuukira ddala nga bamaze okulonda. Okugesa okwakoleddwa kulaga nti oluuyi olutawagira kwekutula lwebadde lukyasinga obuwagizi nga lulina ebitundu 52 ku buli 100 so nga abaagala okwefuga balina ebitundu 48 ku buli balonzi 100. Okulondola kuno era kulaga nti abantu 14 ku buli 100 tebasazeewo. Ebinava mu kulonda kuno bye bigenda okusalawo ba Scotland eddamu okwetongola oba nedda. Mu byasa ebyasooka Scotland ne England emanyiddwa nga Bungereza balina obwakabaka bwa njawulo okutuusa mu biseera eby'okuvumbula amakolero mu mwaka gwa 1604 lwe baasalawo okwegatta mu mulembe gwa James II eyali afuga Scotland ate nga n'abakyala Anne yali owa Bungereza mu kiseera ekyo. Oluvannyuma lw'ebyasa abantu abamu mu Scotland beetamu omukago guno ne basaba baddemu okwefuga nga bwe gwali ku mirembe gy'abajjajjaabwe era amawanga gombi ne gakkiriziganya okukuba akalulu k'ekikungo ke kaba kasalawo obanga Scotland eddamu okufuuka eggwanga eryetongodde oba basigala mu nkwawa eza Bungereza.